Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello sebo oyogera ne Mukunja wa BTFM mu Endobeso obadde wangambye nkukubireko. Sebo jiwale. Kale sebo. Bambi bulijjo nkuwulira. Sebo. Nga nange nenoonya akanamba nsaba kunnya. Ita mu bwangu obudde sebo bwatulese dda. Naye ky'oba olina omumanya. Kaakati nsaba kunnyamba. Mukyala wange. Yangambye yagenda mu kyalo. Naye ate nafunyemu okutya n'obweraliikirivu. Ayinza okuba teyagenda mu kyalo, waliwo omusajja bamuyita Kigundu, ayinza okuba ali wa Kigundu. Akigundu ate abeerawa? Teyirize kasanga kyeyo. Omanyi mukyala wange akolera ka mobile money. Naye waliwo omwami awo bamuyita Kigundu balinaaniganye ne bangamba beeyagala. Naye kati ate mu biseera byebyo mukyala wange yangambira nti agenze mu kyalo ate ne Kigundu takyabeerawo waakolera. Nenfunamu okutya nti bandibanga balina Ekigundu beeyagala badde nsaba kunnyamba. Kati kikyoyagala okumanya? Ekisooka njagala kumanya Bakigundu anjegalira omukazi. Ekyo ndobesize ali mu kyalo oba ali wa Kigundu. Kati lwaki tukuba ku ssimu z'abeewaabwe mu kyalo? Essimu ya Muganda we gye nnenganga gye mmanyi. Teriko ate maama we naye muyayeyaaya ayinza okunyima ntya nemukubira nti sigendangayo mu butongole. Maama we muyayeyaaya? Abeera wayombayomba omusajja yagaana okukuleeta biki. Waliwo abasajja n'abaali batuwa ebintu byengeri ngi ate kasente tekakyalabika. Kakati ebyo byeyagala okumanya? Byenjagala okumanya byokka naye naddala mukyala wange aliwa kubanga mukyala abika taliyo. Kale beerako ku ssimu tovaako. Hello? Hello. Nze Kigundu. Sese. Oli otya? Bangambye wakomyewo. Maani yakugambye. Waliwo omwana yangambye. Nze nkyali eno. Ogamba otya? Oba wafumbiro? Ade nfumbiro ate. Nkyali mu liivu. Okyali mu liivu? Kati ki ekitambula? Mpaayo ekitambula eyo, mpaayo kaddiiro. Walifunyeyo kaddiiro? Mpaayo kaddiiro. Waliwo anoonya. Ayina sente. Saagala abasajja nakoowa. Ate kiki? Okunyako bw'oba nga aye ate gw'oyina singa abadde gwe nandikiriza naye engeri gy'oyina eri omuzungu okyali naye. Kati ojjako ddi eno? Kampala ngenda kujjayo ku Mande. Nakulabako. Nga lwaki nedda? Nakujjayo ku Mande yo. Oli ebintu bw'okyasobola kulya ebintu oli omuzungu yakusiba yakumala. Mbirya. Oli ku mulimu. Nanago olale kubeera ngaawo n'ondowoozaako n'onsuulira omwoyo. Munnange.
Era nsiima. Era lw'ojjako eno. Ojja kuwulira. Enjagala ono ntwala. Kasi kaakuna matata tekuli Loogi. Tujja kugenda ku Millennium Chambers. Nkale, ngulinze ku Mangu. Kale mukwano, nja kunoonyako. Kale Bambi. Tekuli katiro. Bannanga bakazi. Omusajja akyassa. Abakazi oba tulina ki? Nze ngenda kwewasa. Mukunja gambeji? Nze mwennyini ng'omuntu. Nze ngenda okuba omwami, nze ngenda okuba omukyala, neetuulirewo. Kaakati bw'onooba oyagala okuba ng'ogenda ku petrol station. Ebyobulimi n'obulunzi. Awo n'okola otya? N'oleetayo ejja Pangisa. Kasa n'ebirooto weebiri. Nja kuloota. Totuvaamu. FM ekintabuli ky'omuziki Bettina Namukasa agamba nti emikisa gy'abakazi gyo mingi. Bannange. Aranze n'okunoona tujja genda wano. Amanyi nawo. Kakati tugende eno. Baawo akyassa. Lufula zonna azimanyi. Amanyi n'okutali katiro. Bakazi nakacwa. Lufula zonna muzimanyi. Mbuzizaako Senyimba Minister of Works. Bamwita Senyimba akola Minister of Works bannanga ayagala BTFM. Tubuuzaako ne kansala Coste nakawuka ogamba otya ne tabula makanga mujewale. Muku Wanje mwasize mutya ne bulungi sabo wasabu nsebo. Sasize bulungi nse ticha matovudde zisebo kakata kunya. Ne muku banandigala abakazi kibaveeko ne ate wowe kuba mu mutima ate tudde kuki ate onookola ki tujja bavaako ku kifuba. Mwami Mukunja wansebo wasize otya eyo bulungi sabo nsebo ono sensa timu kanyampisa neno mpirigwa munamungo na amazima liyo omukazi yamayine kwakuna matata yamanyiwa nkugambye oyo tamuza tazza Mukunja yesebo mwebale tuweereza dadi kale onabeera bana basinya sizideo nekyo lusakana kasongola ambasada w'abaluuli naye Mukunja akubuulire butufu abakazi baagala ki naye nze bwe mbanze musajja ewange tekikomawo era tekikomerawo ddala nkugambye Muku wasize otya muwala wange nkutumidde bannange oyo muwulirize bulungi omusajja afubutula embwa oyo si mukazi wabula yayina malaya gy'owulira enkugu mu nnyumba afubutule temuli magezi buli buttiro bwonna amanyiwe buli afubutulire ddala agende ono antikale nabweru tumiddeko muwala wange Jovia webale nnyo antikalo ab'ennabweru batulabire ne Jovia mugambe nti naffe tumutumidde nnyo. Nakachwa Mukunja namoti mwebale kuweereza bannanga abakazi bezi mama naye kati oyo akiguddeko kasita akitegedde oyo amwesonyiwe kuba kirabya nti n'ebintu baabiryawo dda amwesonyiwe nti agambye yakoowa abasajja kati n'oyo omukazi amwesonyiwe oba afuna mulala ne banaye ebikazi byenzi ekyo bakiwe red card kigende. Ndowooza owulidde tumuwe red card atambulemu. Mr. Mukunja. Yesebo. Tata nze Katende Haruna. Yesebo. Neba naye abakazi bonna naye mulabe bye mutukola mu maka. Mukunja olabye omukazi amazina gennyini atemesa n'okutemesa amanyi ne hoteri eziri Loogi. Nkugambye. Nakacwa. Wanji? Ne bakazi mwagala nse no. Bannange betwagala tubimanyi nammwe temwagala bulusi mwala temubitegeera mugwirana bugwiranyi. Zibanchi njagala Katonda akola abakazi. Si ffenna. Abatungeko muziro ebyo mwewanyawanya abatungeko nze Katende Haruna. bannanga amauti ne Nakachwa musula mutya ne Mukunja bannange muli mutya bannanga abakazi nga si bangu
Baayo tewali Loogi. Bannange abakazi nga situli bangu Mukama Katonda mweza kati omusajja n'okuzirika azirisa akitegedde bannange abaana bange batenseeko Brenda, Vanessa, Jerome, Raymond mbagala nnyo muteeseeko bannange Mukunja mbeere bulungi mikwano. Kakati ebirango bye bisigadde okufuluma ntono ye wakuziika ku 8 simuka buli kumakya n'Omukunja nakachwa ne amoto mu balanguzi.